I'm excited. Bannange tubaniriza mwenna nakola leero. Should I talk? Oba tulina MC kujja ku lugendo luno olupya olutandise leero nga joininga family enene Darling Uganda as a brand ambassador. Bannange obugalo mukubireko obugalo. Anyways, I'm excited, very excited. Kasoke nkuleko oyogere ntandikirawo. Thank you all for coming. Thank you all for coming. To Riverside for one of Darling, because someone has come to spice Darling up today. Yes. Yeah, we are welcoming Spice Diana to the Darling family. It has still that deserves of Ugalo. Yeah, so we are very excited for this journey we are taking with her. Yeah, and I'm sure she'll do wonders with us, and we'll do wonders with her. Of course. Of course. Yeah. Yes. So yeah, generally. We are just so happy to receive you. We are so happy for this partnership. Thank you very much. Atamanyi Darling Uganda fe tusinga okola enviiri nkutidde nze manyi ndi muntu ayagala braids. I love braids. Zimpa emirembe, zimpa comfort. I just engeri gyembeera busy like all the time nga si shoots na biki njagala nnyo siba enviiri ezimpa emirembe ate braids bebimu ku bimpa emirembe. So okuba nti ngenda kukozesa enviiri ezikyasinze badde nkozesa Darling even before becoming a brand ambassador. Kati kendi brand ambassador omanyi okuba nga osasulwa okunyirira olambadde ennyuma nga temuliimu kasente naye kati mulimu Darling, mulimu enviiri ennungi, mulimu styles ez'enjawulo kwegamba ate ngenda bisusa era mwetege mubeere just tuned ku page zange za social media. But all that aside, I'm very excited. Omwaka tugumaze mu style ate Darling tekomyoko olunaku olwaleero nga tusayininga partnership eno basazeewo n'okumpagira ku concert yange ne bagula table. Baguze table for my 10 years anniversary era baneebalizeeko kyemuyinza okukola kiri kimu kusigala nga mukozesa Darling braids, crochets na buli kimu as long as it's a Darling product. Buli fani wange yenna ali eyo yongero gisupportinga kubanga nabo bansupportinze ate kati ndi part of the family for a long time gyetasobola kwogerako apparently, but tugenda kwa tutambuza ffenna ekintu okumala ebbanga. Basically okuleka nga olina obubuuzo bwo alina omukyala asiba enviiri gwokkirizibwa okubuuza. On top of that, nsa kwongerako Spice nga bwagambye. Yes. Darling njagala kwongera okufumitiriza. Darling ye company esinza okukola obuviiri obwakabi in terms of crochets, weaves ne braids ne extension na zino ono Darling product yenna buli kaviiri kola ku mukyalo oyo abeera Darling sida kisusa. Yeah, so we also want to thank our people nti no batuwagidde nnyo to be the #1 brand of hair mu Uganda. So era twongera okubaddiza era twongera okuba supportinga in this business nga tuli nammwe. Era njagala ku emphasizing this year tubaleetedde obuviiri obwakabi bannange ngenda kubatuusaako okuli conical, zanzi braid, weaves, different babra, Miami, you know, ultra expression obuviiri bwonna obuliko era nga Spice Diana agenda obabatuusaako ngenda modo bw'olabanga nnime manya bote bw'ogenda ofaanana. Like you see essaawa zino kano kakala kali blended braids ensibye tukalina mu Darling Uganda era oyagala osooka stylinga mu ngeri enjawulo nka stylinze bwenti but osobola okuzita kalina amayengo ku bbali. Nze ngenda beera modo wammwe genda bugenzi page yange following buli kenatekangayo ngamba kati leero kankole kano Darling byonna ebyo oka spicing it up. Exactly. Thank you very much. Then ntandikirewa reasons zibadde nyingi. Yes. First of all, she's a vibrant soul. Yeah, she's a beautiful lady. She has passion for her career. Yeah, we've seen her working, and she's really passionate about that she loves. Okay, so that was one of the many reasons that we wanted to bring her on board, because of her passion, because of her vibrancy. She's such
she's such a darling, I should say. Darling of darling. Yeah. Plus Thank you. Plus we've been following her and bully product oba buli kintu kyayagala oko buli kintu kyakwatako, I should say, yeah. She always gives it her all. She is always passionate nti kintu ayagala kijubisanga bwagandi, and of which we thought like we really need such for our brand as well. Yes. Of course we had settled about this journey nti tugenda kubera naye, yeah, with all that vibrancy. We are two big brands meeting. Yes. So tugenda kubera, we are hoping to make magic with that generally. Amazing. Yeah, Yatugambia, she's going to spice things up. She's here to spice darling up. I'm going to spice darling up. About that. Yes. We are very excited about that as well. Spice ba fans also ko addressingira. Ngenda baga takita. It's okay ddala bafani bange abali eyo musubire okuba nti ngenda ku spicinga looks za darling. Bobango badde oyimanyi style emu ey'obuviiri buno engeri oyinza stylingamu kati ze ngenda balitira emisono emipya egy'enjawulo. That is one. Ekyokubiri darling emanyikiddwa nnyo mu kusupportinga naddala abakyala engeri gyeri mu kintu kya beauty n'omukyala okulabika obulungi. Ate wekituuka ku nsonga ezo nze I mean, sina nnyo kwenyonyolako. Kintu ky'okusupportinga abakyala, kintu ky'okulabika obulungi, mujja kwamala ebintu ebyenjawulo bingi nnyo. Tugenda kuba to reaching out to women out there, to making sure omukyala yeefuddeko atya ate nga ne darling eri behind you, okulaba nga supporting abakyala okola ki, okweyimusa n'okulabika obulungi. That is true. Ate bafani bange bamanyi nze sisobola kwegatta ku kintu nga tekiriimu nga si kyamaanyi. Darling is a big company, trusted. Already ekola ekintu ebirungi kyovola abantu ebaddewo for more than 20 years. Kati okuba nti nkwataganye n'ekintu ekibaddewo emyaka 2+ kitegeeza nti kibadde trusted. Ate kati nze ngenda kukyongerayo okushinga omutindo gwa darling okulaba nga tweyongera ate amaanyi. So fani wange ali eyo suubira byakabi byokka. Tugenda ba ne offers nyingi nnyo, tugakuba ne promotions nyingi nnyo. Trust me, wali spice wabawe byakabi. Ate ekibaamu n'okuddiza abantu basically ekyo kisuubire kuva mu darling ne spice Diana. Yes. Yes. So generally Wagambia spice Diana mugabi nnyo, era naffe bw'otufollowingako bw'otucheckingako you will understand nti naffe tuli bagabi nnyo. Yeah, that's true. So with this collab of spice Diana and darling, tuzogaba company yonna netugikaliza. That's all I can say. Yeah, musubire ebyakabi just spice Diana ina 10 years onakola abantu basobole okuba ku bindi ndikuba kabege eno. Yes, I think kuyikiki kono mchala ndaba kiriko atakibananga bana mawuli abakyala mwenna kati Mary labeze envirizo tulino zikwatamu ngaba darling tugenda kwa tukyusa. I mean tulina ideas nyingi sagala na byogerako ebimu nze mubindekere mujja kuba mu following ku social media handles then following ne darling Uganda platforms izo na tujja kuba tubatusako ebintu bingi nnyo era nga bugambye ndi muntu mugabi nnyo ate ne darling ezekikola nze njirabe mu bintu bingi nnyo even before nga sinakola nabo. Ka trust me twatandikiddewo okuyiiya nakati bwe twambuse waggulu awo tulina betwogeddeko you know tuyinza kikola tutya kweno concert yange ya Serena tuyinza kukinyigiriza tutya kubanga olugendo lujjidde mu time ennungi you know, so it's beautiful. So musayize contract ti oba mwogedde mwogezi nkutidde katongera okusayininga ndoza mube witness wano wennyini nyini kigwere wano mu nfo nga nammwe weemuli. All right. Right. One, okay. Come on. You can also sign.
here. Thank you. Kyekyo ndowooza bannange. Contract ewedde. Maze okusayinga. Sayinize contract. Nze njiyita nkolagana ndowooza empya olugendo olupya ne Darling Uganda nga brand ambassador. Era ndowooza akamwenyumwenyu mukalabako. Nikyo birimu okunyuma kunyirira. Tegamba. For me it's beautiful. Era olugendo luno ndwesunze nnyo. Kyenyiza osuubiza Darling nti kye bansuubiramu kye ngenda okubawa. I would deliver, I would do my best okulaba nga nnyongera ku brand. Ne mulekawo bangi nnyo ne mugamba spice ono. You know, we've had talks bichi ne sticking ku ekyo and then you chose me mu bangi nnyo. I'll make sure nti bye munda byemu ebyo byasikiriza okukolagana nange ne muleka abangi. I would deliver and do my best. Definitely. Yes. Spice then. Wanji seo. Deals Ayongedde kati nyingi. Ne seo. Brand ambassador mu bitongole by'enjawulo. Yes seo. Otyo okumanaginga buli omu n'afuna kyayagala from you. I think era ng'omulimu gwange bwe guli bwe mmanya nti nteekeddwa okukola ekintu mu kaseera mwenina okikolera ndi muntu ali disciplined ate nina team kyenina okukola nkikola ne team yange nenyambako okukikola because it is key bw'osalawo nti kati tutandise olugendo omuntu akutrustinze aleseewo bangi nnyo ogamba nti kankolagana ne Spice Diana so nkola kyenteekeddwa okukola mu budde bwakyo ate embeera ndi open nti omuntu there's no way wenyinza nti ndi busy ng'ate nimanyi nina okukola eno omulimu gwe nina okukola. I can't be busy for things that are really important. Darling, namwe mwamaze kulabira ku balala Spice Diana bakolera ne mulaba nti ateekamu amaanyi mangi oba mwakitambuliza mu kifaananyi ki? Actually, Spice Diana and us, we had a prior collaboration before. We had something going about the behind the scenes nga tekali nnyo but we've had a collaboration before era nga twalabye nga atukoledde ate ne her values renovate with our values ne kyakola kikola bulungi era nga kigenda naffe okutugattako ensonga kyo ne tusinzira awo ne tugamba Spice Diana tukiteeke officially tumulete nga brand ambassador. Akati nakyo kiddemu kasinada wange ye mu music yo mumulaba mutya ye abakera ne bagamba kanga tukategedde kana weki mumulaba mutya music wa Spice. For the fact nti already tuli wano tumwaniriza mu family ndoza fa agenda okubeera more than supporters. She's now part of our family era nga tumuwagira that's why she's already here. Ogera ku music enkolagana yaffe ne Darling we yatandikira I think yatandikira ku luyimba lwesiyinza kunnyonnyola naye they reached out ne bangamba tulina akayimba ketwagala kewatuyimbidde tusobola okukakozesaako mirimu gyaffe. If the music was not good I think nekyo tekyandibaddewo kati imagine omuntu okuva gyavudde naleka ennyimba empitirivu mu Uganda agamba njagala kano oteesa otya kuwemu mmeka kateeke kukyanga ate nga bwenga nti Darling is a big brand okubanga ekwata oluyimba lwo ne luteeka mu product yaayo kitegeeza nti already kyokola music bamwagadde. So from that enkolagana kyovula nti tuze ate ku kintu ekinene. Yes. Thank you very much. It's okay ddala ng'omukyala ndi muntu ayagala ebintu ebirungi okulabika obulungi ate nga njagala nnyo okukozesa enviiri ennungi okulabika obulungi. Simanyi bawano wendi nkulabikidde ntya mbuulira amazima kati ono Darling. So omuntu yenna faani wange ali yeegomba ka Spice agamba nenga kandabikidde bulungi bw'aba akulaba tunuulira kuva ku mutwe paka wansi akaviiri koosibye naye kajja okwagala ddeyo akole ki asibe ate nga nange nandyagaliza faani wange asibe enviiri ezigenda omunyumira ennungi ate nga ne quality ennungi ye Darling.
nti nange olaba kensibe sijja gamba kozesa bannange zino enviiri nga nange tezikola ki tezinkolera. So I would want the best for my fans. Fani wange ali omwagaliza kirungi bwe mba nsobola okukikozesa kirungi kitegeeza naye asobola okukola ki. Ate twogedde ne ku kintu ky'okuddiza darling ezeddiza abantu bweddiza abasinga ku bantu beddiza be bamu ku bafaani bange era kiba nange kimpa amaanyi kinsanyusa okulanga faani wange alina engeri gyafunamu ka benefit kuva mu kampani emu bwe tukolagana. Yes. Thank you. Yes, sebo. Yes, sebo. Of course, ekibi kiba kibi naye ensonga lwaki ndi wano oba nkoze ne company entadde on board company enene ennyo serving millions and millions of people. It's because what I do nkikola bulungi, so I can't speak of something bad. Apparently kijja kwonona ekirungi kitwine essaawa zino but era ekibi kiba kibi. Oba olaba nga kibi naawe kitegeeza for sure kibi. Naye for now tuli wano for a good cause, tuli wano because I do good, and because I do good kyova olaba nti nkwataganye ne company ekola ki esinga mu ggwanga when it comes to hair and beauty ku byabakyala. Kaloziko wabayimbi abambala obulungi naddala abakyala enkeera bwebasuubira okuyaba mu maaga ate era kubanga tebannazaala bayoyera bamaama bajje mu darling tubasibe enviiri bajje mu darling manye bana enviiri ennungi ojja ziteekako olugoye olulungi abakyala abo no mwami tugenda mumuwaawe mukyala we. Yes, kana kaviiri ke kano kenina ku mutwe mukyala wo wandyagadde afaananeko nga kirungo wandya biviiri kaako kano kenasibye pony cows kaako kali mu colors ez'enjawulo mukyala nasobola obbanyonyo wandi. Yes. Obuviiri buno nga wewabuleetedde eddaana nga wabanyonyodde njagala nkumitirize nti fe abasinga okukola obuviiri obwakabi obwakabi mu Uganda with good quality ate nga buwangaala ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu y'omuntu wa wansi. Exactly. Omuntu yenna mu Uganda asobola okwefunira akaviiri kano. Babusanga mu saloon yonna because we are worldwide, we are countrywide. So busanga mu saloon yonna oba gwayagala newange abankyalirako mugenda kubaayo oba oyagala kusuubula obusanga mu Gazaland mu Niger Chambers mu Grand Corner abagala okusuubula we basuubulira naye kati ayagala okusiba just genda nnyo nearest salon bagambe njagala darling yokka. Nze kambuzeyo kino kyaffe ng'abasajja obuviiri babukola muki obuviiri buvaawo naye mugenda tegeera ssente entuufu omukazi alekerawo okulimba tomanyi enviiri za mitwalo 3. obuviiri buno babukola mu fibers mu fibers ate nga darling makes sure nti material zonna zetukozesezza zezisingayo omutindo ate nga it won't make any harm to your health. Zezisingayo omutindo ate nga ziwangaala bulungi. Abakyala babumanyi abuuza kammeka akasembayo bbeeyi kaba kasookerwako what I can say nti enviiri za darling can go as low as 2,000 shillings. Yes. Kati omukazi taddamu kulimba 12 ate ebiviiri ebimala omutwe biringa like nga bina as low as that. Like tuyina variety of products. Era every product ina its own range and its own price. Naye jala niko kumbala wano zensibye ku mutoto mubuulire ate twagala tubalaze tusibye ku mutwe naye nga our products are very affordable. Our very products are very affordable. Number suna enviiri
tumuleke kati leero mugambe ku viral spice agenda kunsibisa enviiri mu ttaali kati tebategeeza mukola buviiri bwokka waliwo bino ebizigo byabakazi kati saawa zino wetuli saawa zino tuba tukola enviiri zokka of which tulina of course ne other branches, other sister companies ezikola hair oils and hair foods, but naye kati saawa zino wetuli ku darling wane Namanve tukola buviiri nga kano extension bu crochet nebisiba bino webiti. Yes, for more information mutukyalireko wali Namanve oba social media handles zange oba following darling. Follow darling Twitter, Instagram, Facebook, byonna biwebuuzo bya bisangako darling Uganda. Yes. obubaka obwa Christmas bafanyi bange mwenna mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi ennyo, n'okwongera obajjukiza nti teweerabira okusevinga akasente k'okusiba kaviiri ka Christmas olabike bulungi ate ng'okozesa ebiviiri bya darling mukwano. Tulina bu styles bungi bw'enjawulo bw'osobola ate okusiba, so weeyiweemu akaviiri kano ng'omwaka tegunnaggwako olabike bulungi. Endabikaayo kyekitiibwa kyo. Then nga 10 January era bajja mu concert yange ng'osibye ka darling mukwano. Tomanyi kyendikuwa, tomanyi. Yes. Nyabo. Bwemuba mwe musabye nja kwogeramu ne darling tulabe. Edduuka katulabe darling kyeteeseteese for that. Yes. Darling okutuwagira for 20 plus years. Yes. Okubeera with us n'okutufuula kiki kye tuli saawa zino. Tweyongera insisting nti no emphasizing nti no tuleeta ebyakabi, tuleeta obuviiri obusingako era tuleeta obuviiri obuwangaala ate nga nebbenga Sam. Yeah. Thank you very much. I wish you a Merry Christmas and a prosperous